Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako nakola leero njagala twogere ku nsonga y'abo abantu abatera okwewoninga. Omuntu n'avaayo n'agamba nti nze nja kwetta. Ebiseera ebisinga abantu abo babeera beewoninga nnyo ekyokwetta aba akyenyumirizaamu. Kimu bibiri nze nja kwetta, kimu bibiri nze nja kwewa obutwa, nja kwetuga, nja kwetta. Omuntu oyo abeera abawoninga buli kaseera nga yabalaga nti ajja kwetta gwe njagadde okubeera nga njogerako. Ebiseera ebisinga omuntu oyo aba n'ensonga lwaki ayogera ekintu ekyo. Kisobola okubeerawo naye nga kijja kibalondoola bulondoozi mu famire yammwe nga kivudde mabega eyo, nga mu famire omwo mulimu abajja nga bazze beetuga, beewa obutwa, kwegamba nga bennyini beebetta. Kisobola okujja nga kibalondoola mu famire. Ate era n'ekya kisobola okubeerawo nga kiva mu mbeera eza bulijjo. Kwegamba osanga omuntu ng'asobeddwa mbeera eza bulijjo ng'obuvunaanyizibwa bumususseeko, kwegamba n'asoberwa olw'ebizibu by'alina akadde ako. Okugeza osobola okusanga omuntu ng'ewaka avuddeyo abaana balwadde, ku mulimu tebamuwadde ssente, looni banka zimubanja, obubiina bumubanja, kwegamba akadde ako n'abeera ng'asobeddwa nga ye kyalaba ekyangu kyayinza okukola kwewa butwa, kwetuga kuvaawo. N'olwekyo bantu bangi betta naye nga betta nsonga eyo kubeera nga basobeddwa. Ekirala mulimu abeetuga ng'ekimwetuza olw'obulwadde obwo bw'alina nga bumumazeeko emirembe n'asalawo n'agamba kankole ki kannejje mu bulamu bw'ensi eno. Abo nabo babeerawo bwe bali nnyo. Abantu bano ababeera betta babeetuga beewa obutwa kubeera kusoberwa, basoberwa olw'ebyo by'aba ali mu kuyitamu. Ky'oba olaba nga betta oba okutta bannaabwe naye ne yetta. Omuntu oyo singa akugamba nti nze ngenda kwetta n'ayogera ekigambo ekyo nga bikaseera akyogera takijja mu kamwa, kikulu nnyo omuntu oyo mubeere nga mumusaako nnyo amaanyi. Amaanyi si ag'okumukwata wabula okubeera nga mumukansolinga, okubeera nga mumubudaabuda asobole okudda engulu. Kuba ekyamazima omuntu eyetta, omuntu eyeetuga aba n'ensonga lwaki yeetuga. Ekyo mbabuulira, teri muntu yetta nga talina nsonga. Ekintu ekyo kibalondoola mmwe nga mmwe. Tugeze taata singa yeetuga, ekyamazima ekyo ekisiraani kijja kibalondoola mmwe ababeera basigaddewo. Abaana kusobola okubaako era naye yeetuga ng'afa mu nfa bw'etyo, oba omuzzukulu, kiba kisiraani ekitali kirungi. Omuntu okwetuga obwetuzi kiba kikulu nnyo. Ewammwe oba temukifunangako ate tuyogerera ono abeera akifunye. Mufube okulaba nga mumubudaabuda, mubeere nga mumukansolinga, mutereeze ekizibu ekyo ekibeerawo ekyo ekyagala omuleetera okwetuga. Mufube okulaba nga mumubuuza bw'aba afunye bulwadde, mubeere nga mumukansolinga. Musobola n'omutwala mu abo abakugu ne babeera nga bamukansolinga, abamubudaabuda n'asobola okudda engulu. Mukitegeera. Okuggyako n'ekirala era abantu abakozesa ebiragalalagala ebyo eby'amaanyi era nabo batera okufuna ekizibu ekyo ekyokugamba nti nze nja kwetta, nja kwetuga. Naye ng'ebiseera ebisinga omuntu yenna ayogera ekigambo ekyo aba n'ensonga lwaki akyogedde. Emabega eno wabaawo ebiba bimusumbuwa, ebibeera bimumazeeko emirembe, ebimuleetedde okubeera ng'ayagala okukola ekintu ekyo ekyokwetta. Mutunulire nnyo omuntu oyo, mubeere nga mumufaako. Ekyo ekintu ekyo aba ajja kukivaako, tajja kuddamu kukyogera. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.